Ku mulundi ogwenkaga mu 5 Grammys ya 60 budget 65 muluzo agenti no nali sinze ya fizizo ezabadde mu crypto.com arena muno mwe twamanyidde omukulu amanyiddwa nga Kabaka Pyramid bowulira erinnya Kabaka oyinza olowooza obwongo obugambirawo that is a Ugandan kakati nembozi ya Kabaka King Kabaka as in king oba Kabaka as Kabaka Pyramid lyerinnya lye yali jogo wenyini embozi wegendo nyumira Kabaka Pyramid oyo nno azaalibwa Jamaica mu Kingston era nga yawangudde reggae album of the year album ye yitibwa The Calling yawangudde n'akayimbya abakabi bonna aba Jamaica kakati omukulu ono embozi nga real names ze ye Keron Salmon era nga yatandika music eyo mu mwaka gwa 2022 n'amalawo n'emyaka 17 muziki gutwala obudde apaka we yakuba hits ezakabyawo mpola mpola kakati Kabaka a Pyramid nga omanyi obera ne real names zo anga white wa Keron Salmon nanonye erinnya eryakabi erigeno mufulo wa kabi nanonye na people by the other things out batazanyiramu era bwonoba nga oliwa you're destined to be a star olabira ddala ebintu ebimuntu oyabitandikamu nanonye stage name yakabi n'ekikuba so mu research we gwe yakola mwe yalabira the title Kabaka ekitegeeza nti mu Buganda waliyo kingdom mu Uganda waliyo kingdom eyitibwa Buganda era ng'omuntu asinga y'amaanyi aba ayitibwa Kabaka which means king ate teyatwala king because he knew what king meant najja n'erinnya Kabaka mu research we era okwo kwe yayongereza pyramids we know the pyramids kingagamba ayagala music we staying as for a longer period ngazi pyramids era nanko kwita Kabaka Pyramid era bw'omuwulira oba n'owulira omuziki gwe buli omu agamba this Ugandan because Kabaka muna Uganda okuva mu Buganda so munayo mukulu oyo taina nakakwate konna kali Uganda research nagamba omuntu top shata wo mu Uganda abera Kabaka awe twebaliza ba documenting history wa Buganda this is so beautiful yensonga lwaki tulina okuwandiika ate tulina okusoma kubanga gyokoma okuwandiika kitegeeza nti olekeddewo generations endala okutwala ebyo byokoze ki Uganda has been known ku amini na biki naye oba omuntu akyasobola okukola research n'abaako ebirala byazuula mu Uganda kitegeeza nti twongere okuwandiika now that ate Grammys tumanyi obunene bwazo now that yawininze best reggae album of the year mu Grammys kati buli atekamu Kabaka Pyramid of course abantu bagenda mu profile nga bamusomeko bwamanya ge gundi erya Kabaka alijjawa before you know nga akomyewo wane waffe twakamala okgenda awo mwali kapu nga Uganda lina gundi I know so Kabaka Pyramid bwatyo ne yewangulira best reggae album of the year 2023 era ffe kati wano tulina attachment nene nnyo naye nnyo era ndowooza agere gye tutambuza yakenzo engeri giyagaali webale nnyo nawe bwe tweyongerayo mu Grammys Edrisa owaffe musuuza bwe twalekera ebyawadi mu Uganda kuba twategera yabimanyi